okwata ku mitima gy'abantu bangi. Kale nno newankubadde tuli mu biseera eby'ennaku bino, manyi nti abantu bangi nnyo wano n'okwetoola ensi yonna abakyalina ebibuuzo ku mitima ku nfa ya Sheikh Muzaata. Era munansonyiwa okyogera bwe nti bakadde bange nteekamu nnyo ekitiibwa famire ya Sheikh Muzaata. Naye era mmanyi nti nabo bakuuma mpisa. Oba oli awo omukulu yabakubidde dda akasimu babeere bakkakkamu. Naye nga bwe bityo bibadde bibeera. So nze ndowooza nti mu bukulembeze obulungi ripooti ku muntu atali wa bulijjo nga Sheikh Muzaata yandibadde yafulumye dda ku nfaaye. Kubanga bwetyo bwe tubadde bakadde bange mutudde nnyo wano ekibuli ng'abantu ab'omuwendo bafudde oba battiddwa mu ngeri etategerekeka. Negenda bwetyo oba oli awo abo abalina obuyinza ne balowooza nti amabugo oba akasente oba akasimu kisobola okwoza ennaku ku mitima gy'abantu olw'abantu baabwe ng'abo. Omugenzi Kirumira bwe yattibwa tetwafuna ripooti, wabula omukulu yasindika abasindise ne batwalira kitaawe akasente. Ebyo byakoma bwe bityo. Omugenzi Yasini Kawuma bwe yattibwa ripooti yafuluma, naye era omukulu yasindika be yasindika ne batwalira abantu be akasente. Ebyo ne bikoma bwe bityo. Ne bamasheek bonna bonna abaze battibwa. Era mwenna mwabadde ku TV nga mulaba omukulembeze w'eggwanga nga